Chapters ekolera wansi wa Operation Wealth Creation nga bali wamu n'aba NRM Canada Chapter basibye mu bitundu by'e Kamwokya nga bagogola zikaabuyonjo awamu n'emyala. Akulira ekisinde kino Susan Lubogo avumiridde abakulembeze bagamba abeefaako bokka abatayamba bantu mu bintu by'obuyonjo. Abantu basula bubi, abantu balina we bagenda, olaba obuveera buno obusinga bw'olaba mujja kusanga nga buli mu pupu. Kuba abantu balina we bagenda, kati bagenda mu kaveera ne basula muno kyova olaba nti omwala gulinga gutinga bw'ogulaba. Ne batusindika tujja tulabe embeera abantu gye balimu, tusobole okunuuna toilets zino tuzimalemu. Tusobole okujja tuyole kasasiro tugogole emyala gino tufuwe n'ebiku. Lubogo alaze ng'enteekateeka eno bwe bagenda okugibunyisa mu division zonna ezikola Kampala. Tulonda obukulembeze naye ndowooza obukulembeze bwe tugenze tulonda bubadde bwagala abantu basigale nga bwe bali, kuba kati baasosietinga nabo ne babagamba naffe tuli bubi, kati abantu basigale nga babalonda naye nga ne budget sibazirina ezikola bino ebintu. Abantu bansanyusizza nnyo olwajjo nti Lukwago baamugobye mu kibuga, kuba emyaka gy'abadde mu bukulembeze tayagala na kulaga abantu nti ne budget zino mu KCCA gye ziri nti kisoboka. Tukitandikidde Kampala nga tukola mu divisions zonna, naye era bwe twalinga twakatandika okukola abekiira ne batandika otuyita ne bagamba nange naffe twalonda Ssemujju laffe mujje mutuyambeko. Actually twasindikayo n'ebimotoka ekisaali mu scope yaffe, naye ekitundu kye baakolamu ndaba mulaba response yabaddewo ne bagamba Ssemujju abadde atuziba maaso naye nga talina kyakolera abantu, era abantu bamuddiza nawe ne bamumaki akalulu. Kati tugenda kola maybe eggwanga lyonna. Ono bw'atyo ayogedde ku bye basanze mu bitundu by'e Kamwokya eby'enjawulo. Actually eno Kamwokya ye hub y'omukulu w'e Magere, naye ate naye abadde takyogerako. Alina ebintu bingi okujjako gamba nti tukyuse gavumenti, naye ate ekizibu kino eky'omuntu wa wansi olina solution kyegenda okukikolako. Wabanga tolina solution nga osigala ogamba balonda abantu abagenda owakanya gavumenti, kati munayamba ddi abantu? Kino ekintu kyagala abantu ffenna, oba oli mukala ki ffenna naffe gye tuli buli muntu emmanju agendayo, naye emmanju ogenzeyo n'olekayo otya, era emmanju gy'ogenda efaanana ente. Tutuusa wano twakalaba toilet ndowooza nga nnya, naye nga toilet emu esaavinga abantu nga 2,000 naye nga yajjula dda. Kati enkuba bw'etonnya, kati kuba tuvudde waggulu nga tukka wansi, mulabye abagagga bawaggulu abalina amayumba amanene nabo balina ekizibu kyekimu. Enkuba bw'etonnya bo bajjako ettaffaali ne galukulukuta mweno mu bana aba wansi. Abakulembeze e Kamwokya balaze nga bwe basoomoozebwa n'ekizibu kya kaabuyonjo ezitamala nga n'ezimu bagamba nti zajjula dda. Abantu bali bubi nnyo mu mbeera eza bulijjo. Toilets zonna weesanga nti zonna zijjudde ate abantu balina busobozi buzikola ki buzemputinga, ne kasasiro mungi nnyo. Kati emyala gyonna gikulukusa ebintu bibiri, gikulukusa sewage, gikulukusa ne kasasiro. Kati obulamu bw'abantu abawangalira mu communities nga zino buli bubi nnyo, era nsuubira nti operation eno weeneggwera bajja kuba bafunyeeko obuweerero. Mu toilets tugenda tukuyingira 1000 naye tukyeyongererayo ddala maaso okuweereza ddala toilets 2,200. Tuzannyo mukama waffe General Salim Saleh olw'ekintu kino kyakoze aba Operation Wealth Creation kye tukulembeddemu. Tubasaba mbeere bakakkamu buli omu tujja kutuukawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. N'abatuuze eno balajanye ku nsonga y'emu eya kaabuyonjo. Ekoleddwa eyambye nnyo nandala nze ng'omwo. Ndi musanyufu. Enkyogere ne kuba kiriyale nti bw'ompa emitwalo 2 nja giteeka mu sepicha olunaku lwaleero gikole ki? Naye kye mukoze kiyambye community. Kyalubeerera kya myaka kuba kijja kuyamba community yonna, kiyambye family kati kiyambye ennyumba nga 10. Kati eno yonna ne tuba nga tuwunyirwa nnyo, abaana osanga bamuzanyiddemu baseomu nga bamuzanyiddemu nga tukyalina buyambi. Abagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.